Nze story yo n'omwana yanneewuunyisizza emyaka 6 n'obeera nga tokyajjukira wammwe. Only 6 years. Ng'ogambe waka tokyajjukirawo simanyi ze ennyumba saazirekawo. Nze nalabye ng'omuwala ono gwe baakwatamu. Kuba twagenze okufundikira gye byakomekereza nga kiraga yakomyewo mu Uganda nga tayinawo wadde 10. Nga ssente zonna 6 years abadde azikola ng'azisindikira omwami. Kubanga omwami ye yabadde alina n'okusasula Ashakama. Nga kitegeeza Kadaama yakomyewo nga talina wadde attaso, zonna abadde azisindikira mwami, era yakomyewo n'apangisa bulungi nnyo ka airport pickup ng'akimanyi omwami yagenda okusasula. Naye baddiya ssente nga bwe tuba tuzikola zituluma. Tulekeraawo okwesiga abantu, bannange toddamu kwesiga muntu yenna ku kikwatagana ne ssente. Omwami n'amasimu yagaggyeko. Ewaka we baamaze ne balaba nti wano walabeka weewaka, omwana ng'agambayo okay kati wano weewano, nga mu nnyumba kiraga temuli muntu alimu ndoza n'okusenguka nga baasembuka. Nga temuli muntu alimu nga temuli kintu na kimu. Baakanze nga kulingiza wansi mu luggi ng'ennyumba nkalu. Mukazi wattu ne bimusobera, bw'amugamba ate kati simu nkuba tozikwata, ate simu ogizzeeko nnyamba, sina naza ngenda kusasula Ashakama. Nga kiraga omuwala ono babadde boogera, nga n'olunaku lwe yakomyewo omwami yabadde akimanyi omukyala ajja, teyasobodde na kumukima ku airport. Ye bizino zonna ennaku zino Kadaama z'abadde ateekateeka okuba nti akomawo Uganda, ng'omwami ye ateekateeka kukola kiddako. Bannange baddiye tulekerawo okwesiga abantu ku kikwatagana ne ssente. Bannange eddogo lya ddala abantu betukwasa ssente batuloga. Seriously. Tosuubira nti agenda kulya ssente zo akuleke mirembe because bw'onoosigala ng'oli mirembe ogenda kumumalako emirembe ng'omubanja ssente zo. Munnange omuwala nze yansobedde. Only 6 years takyajjukira waka. Ng'abantu bakola emyaka 10, myaka 2, naye n'akoma mu Uganda ng'akyajjukira bulungi nnyo ewaka. Ng'ajjukira ewaka. So kati oyinza kungamba nti omukazi omukulu only 6 years obeera weerabidde ewaka. Nga really oli nnomo toliiko ddogo lyonna tekisoboka. Era nkigaana wabula sisita ono baamukwatamu. Tali yekka. Bannange mbeegayiridde ve Uganda ng'oguddewo akawunti. Oba bagenda kusala nnyo kuba oba oteeka ssente direct ku akawunti batema akasente kawerako. Naye it's better than okugamba nti kansindikire muntu baleme kuntema nnyo azinzigirengayo naye nga ssente zo zennyini zagenda okukozesa atazikiriza obulamu bwo. Ye yeeyagale azikole mu byayagala ate zizikirize n'obulamu bwo. Bw'oba olina akawunti mu banka, ebintu kati byagondamu tukozesa mobile banking. Boosi bw'amala okusindika akasente ko akamesegi nga kajja wano ku ssimu yo ng'oziraba ssente zigenzeeko, olekerawo okweziringa n'abantu. Ate era ku kennyini nti waliwo ayagala omwana alwadde, osobola okukozesa essimu yo n'oggyayo ssente mu banka n'osindikira omuntu ku mobile money. As simple as that. Nooba nga togenda kwereegana bantu. Oli n'ow'omugamba sirina, n'omugamba boosi tannansasula, tajja kumanya boosi yakusasudde olimba oba nedda olina oba toyina, because tamanyi bikwatagana ku ssente zo. Bannange, temulaba nti tugamba nti Abawarabu bassa abantu, bassa Abannayuganda, bassa abaana. Naye mbabuulira kino ekintu we muli kitegeera nti 70% ebibatta biva Uganda oba mu bantu baabwe, mu ba families baabwe oba abantu ababali close. Baana mmwe muli kijulira. Munaasonyiwa bayita abaana baddiya naye muli kijulira. Ku 100%, 70% Muwarabu si yabatta.
bano abasigaddewo bano 30% be bafiira mu mikono gy'Abawarabu nga kituufu Omuwarabu yamuse. Bati akatwa kati e Uganda bakagaba. Eddogo we linaagaana okukola akatwa mwegendereze abantu abapikinga ku airport. Andi kyalibadde kirungi nnyo omuntu gw'obadde okwasa akasente ko gw'atateeka ssente zo mu bbanka ng'owa muntu zikuggirayo nkolera kino kola kino. Tomugamba ddirwa okomawo. Ne ku airport si yalina okukima. Leka omugweko lubugwe omugambe munnange it is surprise osobola n'okakula nti ebadde surprise. Ne lwogenda okumulaba nti lwogenze nti ogenda kwefula nti obadde omukolera surprise ofuna omuntu omulala n'amukubira essimu gwe n'ogenda n'omuntu oyo naye nga tamanyi nti gw'ogenda ne waba maamawo ne waba taatawo ne waba sisitawo ne waba brother wo ne waba mwami wo at least kakozese ng'akakodyo nti ogenda mugwako nga surprise. Mu budde obwo aba takyalina kyasobola kukola ate gwe olutuuka making sure nti tomuwa was because waba yabadde atereka ssente zo ne we ziba ziri mu banka you can go there ne muzijjayo. Don't wait mbw ate tomorrow no. Bw'oba wamugamba gula poloti okeera nnyo omugenda kwa budde nga bukyali nti tugendeyo ate togenda wekka. Banange tutandika okuba abeegendereza ennyo. Bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Kati tukirabye nti luli tubadde tugamba Abawarabu be batutta naye kati n'abafamire bakutta because of your money. Omuntu gw'osindikira ssente akutta because of your money. Banange tubeere serious n'obulamu bwaffe andi tubeere serious ne ssente zaffe. Omuntu gw'osindikira ssente ateekeddwa okuba nga akumanyiiko ebintu bitono nnyo. When are you coming back? Simanyi. Bw'oba oddayo omwezi gujja mugambe nja kudda next year. Naye nga gw'okimanyi nti omwezi ogujja okola ky'ogenda. Banange badde yatuwe twegendereza kye njiza okubagamba twebereremu. Eno ensi yeetaaga ng'amaaso olinaaga ng'olina eriiso ly'omwoyo erirabira ebuziba ng'olina n'eriiso lino eryaffe ery'obuliwo. Naye w'obeerawo ng'olabisa gano maaso gano agaliwo gano maama oyinza okufa ng'olaba. Kale bamikwano ate video kangikomye wano mubadde balebi balungi musibe bulungi Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tusinkana ate mu videos eziddako mwiraba.